Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba tugende mu maaso n'ogyegattako. Nnaku olwaleero waliwo munnaffe yambuuziza ku ddagala eryo lye bayita Nammuli. Wambuuziza nti Nammuli oyo nnyinza kumufuna ntya, nnyinza kumusanga wa nga mbadde munoonya. Nammuli oyo gw'amwagala ayagala okumunoga oba okumusimba, olina kumujja mu maka g'abantu kwegaba mukuumira waka. Osanga oli ng'alinawo ekikolo kimu okuliraana oluggya lwe, ekikolo ekyo ng'akifaako ng'akirabirira nnyo olw'ensonga nti eddagala eryo lya mugaso naye ekibi kirina terirabika. Osobola okutambula ettale n'olinoonya ne likubula, kyamazima ku ttale lijja kubula, naye ate ewaka singa ogenda mu maka g'abantu ojja kumusangayo Nammuli oyo gy'atera okukuumibwa. N'olwekyo bw'abuuza nti oyinza kumusanga wajja musanga mu maka g'abantu. Bw'oba omwagala kumusimba w'omusanga ow'omuntu ng'omusaba ku nsigo oba ku ndokwa, waba alinawo endokwa n'ogitwala n'obeera ng'ogisimba. Nammuli oyo ddagala ddungi liteekebwa mu byogero by'abaana abato ne mu byogo by'abakulu. Nammuli oyo mulungi nnyo, aba agenda kukumulisiza ekitangaala eky'okufuna eky'okuweebwa. N'olwekyo Nammuli osobola omunaabira mu ddagala eryo ery'emikisa. Njagadde mbeere nga nkikuddamu ekibuuzo ekyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mubale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.